omanyi ekibuga kya Sudiru kubanga ejjo babadde beetolooza omwana nga bagenda omwocha ng'oggyeko Kabira Country Club wali e Bukoto wo tebaatuuseewo naye baaliiriddewo ddina nga bamaze okwokya kati awo waliwo Kampala Parents essomero Fresh Kid gye yasomera ne tujja wano wakati wano wali Crane Bank nga balinawo oguzimbe ne tukkirirawo Boulevard n'ekitundu kyabwe ne tukkirira wano wansi ne bajja ku Victoria University wonna wo bayiseewo ne bakirya ku Speaker Apartment kyokka nga ate Kingdom mwene eri wano tugibuuse novaawo noserenge Speaker Apartment ezogeddeko awo noddawa balina ebintu byabwe ebyenjawulo kati waliwo zino Speaker Apartments kittante empya guzimbe guli awo gupya bwe tunuulira ebyobugagga Sudiru byalina omwana ono byaleseewo kwa munaye mu kifaananyi ffe ng'Abafirika tumanyi nti omukulu waava wabeerawo omusika kati wetutunuulira emu ku byobugagga omwana byalesera amaka ga Sudiru so banyabo ne bassebo amaka ago ge mulaba gali Kololo ge g'omugagga Sudiru gabalirwamu billions 36 sinzira ku byendaba jukira agazimbye wano myaka giringa 12 emabega yakajjogga zimbo gatereza naye yalwawo awo ng'ayinawo yafunawo dda mu 1990 eyo we yafuna ekifo ekyo waliwo n'ennyumba eyaliwo kati ye n'asalawo atereezeemu ekintu kikyukire ddala okugafuula gano agaliko kati amaka ago njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo nti galina ebisenge 13 naye kitegeerekeka kuba abayindi famire beera wamu ne mubalaba mu firimu kati bino byalaali famire zaabwe zibeera wamu ne babeera nti n'omukyala gw'owasizza alina kubeera mu nnyumba eyo okitegeera kakati mu maka ago ge gamu balinamu amafumbiro 5 balinamu bulungi obw'enjawulo ye bulungi mubutegeera nja kujja enkya mbubategeeze balinamu amabaala 3 balinamu zi 12 seater cinema bino bimugenda ku simanyanga Acacia mu cinema bozi cinema omwo mu Kigwera kakati ekyenjawulo ekiri mu nnyumba eno bo beepimira ebbugumu ekika ky'ebbugumu kye bajaagalamu n'empewo be bagyepimirako kyova olaba nti ne ssente ezigenda ku masannyalaze abaabalirira amasannyalaze omugagga Sudiru g'akozesa gali mu miliyoni 28 kati omuntu awulira miliyoni 28 alowooza bagabala buli mwaka nedda si buli mwaka aga amasannyalaze gabale nga bubala yakawo ow'omwezi miliyoni 28 zigenda ku masannyalaze gokka ageyo ennyumba kati awo nenda babateekako yakanga omwezi gutandika omanyi ova ni baada alina ke yaŋŋambye mbu ye yakamuteekako omwezi gutandika ze byonna badde sibimanyi mbu bw'ogateekako nga gutandika bakuwa mangi Uganda eno ya kibalo oh my nyina ekintu ekyenjawulo kye nalabye ku famire ya Sudiru okuvira ddala ku Sudiru mune okwawukanako n'abagagga be tuyina wano taliiko lukomera nti muzibu wa kutuukako bano abantu bamanyi kye bali nze omanyi ebbanga lye mmaze mu kibuga n'abagagga benfunye omukisa okutuukako gwe lujja okuwaguza n'otuuka ku mugagga n'abakyaliiwo ng'osoomutuukako okuba engalo abasigadde bakubira nduulu abantu bakuyozaayoza wano in fact just musumba wano mu Uganda okumutuukako omusumba aliwo okulyowa emyoyo si nti abalibwa mu bagagga security emubeerako olukomera balina zi poliisi ku kkanisa zaabwe tebatuukikako naye nalabye Sudiru omanyi tetubawa nnyo budde oba omutunuulira ewaka tulabawo bano nsima bambadde bukookolo mbu eno poliisi yambala biddugavu eno yabibomboola kubanga ekyo tubadde twakimanyiira ku bantu abagambibwa nti balina ki ssente mu kuziika bambi yasitudde ne ku mwana we
n'emmotoka yatudde mu ya Uganda Funeral Service ku mmotoka ez'ebbeeyi z'ayina yatudde mu mmotoka omwabadde omwana we ne mukyala we n'omwana omu ow'obuwala omulala ye n'alumba ka skuuta mu kuwerekera omuntu waabwe n'atuuka ku mukolo nga watudde wadde babadde bategekeddewo ba VIP naye ng'olaba bino nti bamuyisa ajjawe speech omuntu n'asooka kazindaala awo ne yeekejja alage nti akola abaana bakola ebintu bingi wanno nobeerawo amukwatira akatabo bale waliwo ebifuuka too much yadde byetaagisa omanyi ku sayidi endala nyinawe natuuse ne ŋŋamba naye abantu bano balagajjalamukko ku kye bali Rajiv ono gwe bayokyezza nze ng'omuntu mbadde sifunangako nti oba one on one nti tunyumye oba ki naye at least mbaddeko close wali moments zonna ze mbadde ngenda ku Kampala parents abazze bangoberera mbadde nsangayo Rajiv ne tutambula mu moments nga yaniriza Fresh Kid ne tubeera mu environment yemu awo nga yaniriza Felista bino abaana bawummudde yesanze gyali kusoma ne mumusanga kyabagamba n'akibagamba collective awo mu group nga bwe tuba tumusinkanye kwegamba ne tulabona omuteekako ebirowoozo nti bano abantu bagagga olwabona okukijjukira nti mulina mugagga onfuna bulungi naye bwoddayo n'ogattagatta eby'obugagga omwana ono byalese oba Sudiru byayina my friend olabira ddala ng'embeera abagagga bakopere ku bano oba bano bakoppe ku bagagga be tuyina biri bibiri ku byonna bye twogerako kati kuliko ayina okukoppa embeera either bano bakoppe ku bagagga be tuyina oba abagagga bakoppe ku mbeera ya Sudiru n'embeera Rajiv gy'abadde ataddewo kwa Rajiv abadde atambulira nnyo mu charity bwe tugenda mu b'emmotoka z'empaka abadde abayiriddewo omubiri mbwe emmotoka ezo ssebo okuzizimba ezo asita ogenda osayininga mu by'emmotoka z'empaka nti kabaka ssente okubeezayo emmotoka eyo ssente Sudiru Rajiv alina babadde ayirawo omubiri nga yavuga naye nga atunulira ne banne abalala sayidi eyo najja n'atuyambira ffe ku baana baffe aba industry banaye Fresh Kid wano nzija ne mbayimbira nti Fresh Kid oluzungu lukyuse omwana yenna obulamu bwakyuka yes I understand ye waka bikyali bizibuzibu naye at least buno obulamu mwe bumulaba nti omwana agenze n'asoma primary level n'agimala kati twali twogera wano ebyokusoma eno waggulu nga twogera zi international school because omusingi gwabadde mulungi oye na Rajiv bwe tutunulira ka Felista waliwo munywanyi we gwe nayogedde naye n'aŋŋamba nti ffe tutunulira babiri naye n'abaana abasoba mu bibiri plus nga bonna basomera ku ye kakati nagasse n'embeera endala gye nagasse bambi omukyala wa Rajiv gwe mulaba ye mukyala wa Rajiv simanyi oba nawulidde bituufu naye mbu mu bayindi wofuuka namwandu bakikutimba n'okukutimba nti n'engoye z'otandika okwambala oba nkoko njeru buli omu alabyawo nti namwandu oh my ku myaka egyo kawala kato omwana omu myaka 10 mu bufumbo kati awo ndabawo omufirika agamba mu myaka 10 nze nga nyina omwana omu gwe zaala baana bo my friend buli omu n'enteekateeka ze ayina ssente nnyingi n'azaala omwana omu mu myaka 10 basooka gusalira Sudiru nti baana basatu ku ezo zonna ssente omulenzi omu why ekirungi ekiriwo nina kakooti ke nalabye nti mu byonna bye tupulaninga ne kukufa abantu abasinga tupulaninga twerabira okufa nti gye kuli okategedde amanyi ebintu bino nga tubira tulinamu ebyokuyiga bingi nno naddala ku kintu kya ssente nti ffenna tukeera ku makya ne tujja tunoonye ssente naye twerabira nti ssente zirina we zikoma n'olaba omuntu ng'afiira ku munne bubi nnyo naye nga omuganda wange ozikola ozitwalawa olunaku olukedde lw'oba we lutambudde yesu twerwaneko tukyuse obulamu bwaffe obw'ensi tubeereko mu bulamu obweyagaza nate tetwemalaamu nnyo ndoza producer nga tetunnagenda Spice Diana
waliwo abantu abagufudde omuze nga bamuyiikiriza ekigenderere. Olaba Range Rover ya Spice Diana eyo banyabo ne bassebo. Buli Spice wabeera nga yali mu kwevuga bagisanga na ku luguudo nno ye ndabirwamu tebazimulekeramu. Waliwo abantu abakwata Spice Diana tenda nti buli we batunulayo mu Range Rover nga yalimu yekka kubajjukira afunamu akaseera yekka ng'omuntu ne yeevugamu n'agenda mu mikwano gye n'agenda n'ashoppinga ng'oggyeko emirundi gye mulaba nga bamuvuga buvuzi naddala emirundi ng'agenda kukola ng'ali mu nsonga za music abeera avugibwa buvugibwa era abeerako n'abamukuuma. Kaakati mu biseera bye eby'eddembe mu Range Rover yabeeramu n'emikwano gye ne batambulamu ng'era omuntu omulala bw'otambulira mu ggwanga lyo. Naye kati ndowooza giweza emirundi ena gye mmanyi nze ng'omuntu nga Spice Diana endabirwamu abavubuka bava eri kati kabalagala wano mu bitaala luli nga tuyingira ekivvulu kye abavubuka bajja ne basikamu endabirwamu ezo ng'ali ku kkuba atambula. Si nti emmotoka emala kupaakinga wantu ne bajja ne bagisikamu endabirwamu eba etambula ne bajja ne bamuyiikiriza bwe batyo ng'endabirwamu bazitutte. So ku mpya gye yakateekamu kuba kati eno ebaddemu waliwo ne ke baayongeramu awo bagamba ateekemu simanya kalibiti wansi eno eba tekyavuddemu. Waliwo akuuma ako ke bajja ne bakubamu libiti awo nga bagamba tekyavuddemu nayo baagitutte. Kati awo we tuli ate endabirwamu za Range Rover za bbeeyi atulaba nga gwe akalabirwamu wasaliramu kasalire gosobola okugamba kati endabirwamu kiki agula endala. Ono tasaliramu busalizi kalabirwamu agenda n'agulira ddala endabirwamu. Naye njagala okubategeeza nti ne wagenda okugigula ya bbeeyi ndozora buli biti bonna babukasuka eri. Naye ku mulundi guno nawulidde yeewera simanyi oba mukana akatambye eddoboozi tusobola olifuna gezaako tulabe bwe liba teriimu nga tugenda kukiddako. Oliyumiza taatawo ne maamawo n'abazzukulu Mukama kalimpa omuntu yenna kundabirwamu eno banenja kukukuba and I'll make sure oliba olamusi oliyumiza taatawo ne maamawo n'abazzukulu. I'm telling you. Mukama kalimpa omuntu yenna. Okiwulidde? Abantu sebo busungu buvira ddala ku ggomba. Ojalaba akaana akawala akato kananyiri Range Rover katuula ku muvubuka nga lya kiwago liti. Ano sebo asobola okuba evubuka eri ekiwago. Spice asobola okuba omubbi. Nkubuulira. Nze nate ekitonde ekikyala. Gwe gy'otambulira mu mmotoka ekiro. Gwe kati nga nsambatira okunyuka ekiro. Tosanga abaana b'obuwala nga batambuza bigere. Nga bali ku bigere n'ogamba bano abaana bakikola batya. Myaka mito. Ali mu kapale kakoma muno naye ng'akumba bibye. Kyokka ffe abasajja ng'endabirwamu tuzambusiza waggulu. Ffe tutidde embeera y'obudde. Ye mukyala oyo. In fact n'omukyala omulala gwe tutubuusa maaso. Ye mukyala era sitiri mu budde bw'ekiro eyo ssaawa 8:09. Gwe n'endabirwamu zikutte olufwe naye nga ye ali ku booda. Ng'ate ku booda ayambadde kabbaakasho ali mu kapale keera kakoma gye kakoma naye nga tawulira mpewo. Oyo ye mukazi. Malina bagamba mwawule ebintu bino. Mbadde ngambye oyo ye mukyala. Waliyo omukyala, waliyo omukazi, waliyo maama. Ebintu ebyo buli kimu kirina kye kitegeeza bannyabwe ne bassebo. Kati mbadde njogera ku mukazi. Naye waliwo n'omuwala. Amanya gange bapita Aidembabazi Brenda basawa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mudde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi
era byegombesa. Visit us and get our services. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala. Bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala n'ebyokwewunda. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan. Mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing eby'amazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo.